n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, so mubitu leetera okuva ku mulamwa muli bugaye mulimu n'ebyokulya bintu bingi nnyo naye nga sinaba kweyongerayo badde nina kyenjagala okwogera nga nze olunaku olumu waliwo byansuukangako ne ngamba naye Mukama lwaki nze nga kale mbeera neebuuza nnyo ebibuuzo munda yange nga mpuliramu nno n'okunyiiga ebiseera ebimu najekikunyiiza kino nkyogerera manyi waliwo asobola okitegeera waliwo wotuuka n'onyiiga namo waliwo n'owotuuka n'ogamba oba nze mbiveemu naye ng'ate olaba okubivaamu tolina gy'olaga ye kati olagewa gye wali bubi nnyo kati ate bw'oddayo kisukka nnyo kati ng'ekyali kintabula nnyo nga neebuuza abantu abamu balaba ku ggulu nze kulaba ntudde wano nina bingi byemanyi naye wena akugambamu nti nali ndabyeko ku ggulu njakuba nkulimbye wadde nalirabako naye nze tekiri nga wenkyagala kuba eggulu nina wendimanyi naye ate kyenalaba kyo si kyekyo kati nga neebuuza nze nange njagala kulabako ku bamalayika olwo ndi kweroopa nina wenjagala okutuusa sibimanyi ebyo era gwoba olina kyoyagala kumanya ku Mukama waafaanana kumanya ku ggulu ebyo tebigenda kuva mu nze addera ngenda kugambako ku bimu byendi okugamba kati nkyali kugamba ku kyali kimpisa bubi nga neebuuza lwaki nze siraba ku ebyo lwaki nze ekifo ky'okulaba ebya Mukama ndaba bino naye nagenda okulaba nga Mukama ye abeera n'ensonga
waliwo ensonga lwaki ndi kubiraba naawe nkubuulire omanye era nga nkugamba nti osobolera ddala obiwangula newankubadde nga kituufu sitaani akoze bingi okukuziyiza oba akulwanyisa era nga wekimanyi wano ku nsi tewaliwo kyakwesiga naye nze ndi wano okugamba era yenze eddoboozi eryogera nga likugamba nti newankubadde nga oli mu bino byonna byonna oluvuyo n'ebisoomooza byonna naye era osobola okugenda mu ggulu osobola obiyitamu ate ng'oli muwanguzi ebisoomooza bw'onoosigala ku mazima nga gwe kyoyagala ddala okimanyi ng'omanyi nti Yesu Kristo ye Mukama era ajja okukuyamba ng'olina okukkiriza kubanga okukkiriza nno kyakulwanyisa ky'amaanyi nnyo n'okulokoka kwennyini osooka kukkiriza kati ekikukkiririsa kye kijja okukuleetera okumanya nti Mukama asobola era asobola obbikuggyamu abalala we bazinira amazina mu ndongo kujja bbeerawo naye tebijja kukukosa abalala we banaaba bakolera byonna nga we baagala nga womanyi ensi yenna yenna weeri complicated naye gwe ali ku mazima ojja sobola ogibeeramu ate tolina kyojja bba ate tolina kutya you don't have to fear tolina kubitya gyebiri naye tolina kubitya kasita gwe osigala ku mulamwa tebigenda kukosa Okay. Kati ebimu ku ebyo ebintu ebituleetera okuva ku mulamwa emmere ebyokulya bino bituleetera bitukola tutya okubeera nga bituziyiza ekisookera ddala kale nnyinza obutayingira nnyo diipu Mr. Sami naye njagala okubuulira nti buli kyonna kyonna ky'olowoozaako okukola beera ng'osaba kisabire n'engoye zennyini z'oyambala gwe tomala gagenda wali olw'okuba ng'olina ssente zo ate oguze olugoye lwo n'oteekamu buteesi lusabire ekyokulya kisabire ekintu kyonna kisabire buli ky'omanyi kisabire ogenda sobola obikozesa naye nga tebikukosa kyova olaba saagala nnyo biyingirira kubanga solution gyenkuwa byonna si birungi kuba wenna akugamba nti mbikugambe byonna tewali kingenda kulekayo naawe mwennyini nja kukugambiramu nti naawe oli bubi nnyo naye okusaba kijja kuwanguza Okay. Nange Salome so revelation zino zajjanga ddi buli lunaku wayitangawo ebbanga wasookanga kufuna kyolowoozaako ba kyeweemulugunyaako zajjanga zitya ekisookera ddala bwe tuvudde wenkugambe nti nayagala mbeere nga Mukama ye wayagala nendaba nga sikisobola kati nagenda okulaba ng'okusobola kokka kwe kwewaayo neŋŋamba Mukama nyamba kubanga nagezaako okusobola nga wenkoma okwagala nsobole ng'ate wenkoma okulemwa awo nemmanya nti neetaaga buyambi ndi bubi nnyo era Mukama anyambe kati natuuka ekiseera nga nze ndaba bulabi nga ne wemba sisabye ndaba kubanga ekisookera ddala oba oyagala oba toyagala Mukama mulungi nnyo era akola naye akolera mu mutima ogweteeseteese era ogwagala nnyo nga kyowulira kyennyininyini kyekisitula kyonna kyofuna okifuna kulwa butya bw'okiyaayaanira kati nze waliwo ekintu ekimu kye nayaayaaniranga naye natuuka ekiseera era nga ndaba ebintu ebimu tetwetaaga na kubisabira era munnange ebintu ebimu si buli kimu nti ojja saba ekyo nakyo kenkikugambe nga sinabatandika twetaaga nnyo nze neetaaga bingi
neetaaga okubeera obulungi buli ky'omanya ekirungi nkyetaaga naye nkubuulire ate nno sikisaba kimanyi nti sisaba kubanga lwaki nagenda okulaba nga Mukama ye abeera amanyi nti tubyetaaga era yagamba nti amanyi bye twetaaga nga tetunaba na kusaba. Kati gwe tosaba? Nsaba kubanga era naye ayagala tumusabe. Naye okusaba si buli kimu. Waliwo ekyawandiikibwa okyogedde bulungi. Waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Matthew chapter 6 verse 33. Ekyo ekyawandiikibwa bw'oba okisomeeko kikulaga nti olina osooka kunoonya, sooka onoonye Bwakabaka bwa Katonda. Ebirala byonna byonna buli ky'owulira lowooza ku kintu kyonna kyonna bigenda kuviiramu ekyo owulira birikongerwako. Kati oba olaba nange ntandikidde eri wansi nnyo nga nkugamba olina okutambulira mu obedience. Obedience n'omutima ogwagala era nga gw'osazeewo n'ogamba kino kyenjagala, ekyo kyakulwanyisa ky'amaanyi, ojja sobola okufuna ne by'obadde tomanyi. Ng'owulira tobiggwana naye ng'ate obifunye ng'ate tobisabye. Okay. Kubanga oduna kyogamba kubanga bino ebisinga byendabye nze sibisaba nange ndabirawo nga byendabye olw'okubanga ng'okanya kunoonya bwakabaka bwa Katonda. Bino ebisigadde bikongerwako. Kensooka entereze wano kubanga awuliriza ayinza okikwata obulala siri bulungi, ndi bubi nnyo era neetaaga buyambi. Abula ekisa kya Mukama kye kikubeera kuba ne wano wendi saalowoozaako nti ndibeerawo nange nalabirawo. Kati tosobola gamba nti nze nanoonya obwakabaka bwa Katonda mu ggwe wekka. Ojja kwesanga ng'oli kutambulira mu maanyi go nga weefubako ate nga tebikola. Kati nga weesibye akakaaya nsibye ku mutwe n'ebisse ku mutwe. Lwaki weebisse omutwe? Kubanga sitambuliza mutwe gwange wabweru. Enviiri zange sizitambuliza wabweru era nze wondabira wano buli kiseera mbeera mbisseeko naye oba sitaddeko kano at least nyambalako ku kkofiiri. Nga nze kuba seeno nina eyange. Okay. Lwaki ku kyenkofiiri kubika omutwe utatambuliza nviiri bweru? Lwaki? Anti omukyala bw'atambuliza enviiri wabweru abeera yewemula yekka era ekitiibwa kye abeera akiweebula. Era kinnuma nnyo buli gye ntambulira okumpita hajati. Kinnuma nnyo kuba buli bwe bampita hajati ndabanga bo abagamba nti omuntu okwambala obulungi, omuwala ayambadde ku lugoye oluwanvu alina okubeera musiraamu. Kikuluma? Kinnumamu. Kati omuwala alina kwambala atya? Kale omukyala olina okwambala bulungi, teweesitaza. Osobola okwambala olugoye lwo nga luwanvu gwe newobeera n'effiga zo munange tezikola. Oyinza okugamba nti n'okugamba kino kubanga nze siina ffiga oba ki, nnono nange effiga njirina lwakuba ntudde naye newobeera nayo olina okwambala obulungi. Annange. Okay. Kati ebintu bino kubanga ebyokulya oŋŋambye tosobola kubikoonako, which is okay, ne kasita otugambye nti buli kimu kyetaaga okusabirwa bw'obeera ng'oli wa kukikozesa. Butego ki obulala? Oyogedde ku nnyimba. Ennyimba zino zitutwala
ennyimba zino zitutwala how do they say it, zituvuga tutya zitutwala ewa sitaani. Ekisookera ddala ffe ng'abantu abasinga nange sejjeemu kuba bwe nali nga bwe tulabako abantu abali obulungi tubeesiimisa nnyo era ne tubeegomba ne tutuuka n'okwagala tusobole okubeera nga bo. Naye nga ab'abantu ffe be tulaba ng'abalungi abali obulungi bali bubi nnyo era bo batwesiimisa. Beegomba okubeera nga ffe naye nga tebakyasobola oboolyawo wadde bakyalina omukisa naye balina ensonga lwaki bakwegomba gwali obeegomba. Kino nkyogera kubanga waliwo bantu bangi twegomba banaffe tubeere nga bo kuba kati olaba ng'abayimbi bali ku mulimu. Waliwo n'omuntu nga yayimba si bye yandiyagadde si kye yandiyagadde naye ng'akikola kubanga mulimu aweereza, ali mu kuweereza. Aweereza mukama we sitaani. Kyogedde bulungi. Ali ku mulimu. Kubanga abayimbi bonna weewaawo si bonna kubanga waliwo asobola oyimba nga ye kuva mu buto kye yegomba we n'abeera omuyimbi naye munanga abasinga balina ebigendererwa. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay. Mukama alina bye yakulagako. Okay. Yandagako bingi naye kale njogereko waliwo omwami omu gwe yandaga oyo muyimbi w'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Nalaba ng'oyo omwami w'aba ayimba w'amaanyi nnyo mu ggwanga muno. W'aba ayimba abeera yali nakiraba kenkyogere nga wekyali direct. Nali sijja gamba nti nali neebase, nali ku buliri, nali nga yeebase nga neewunziseemu. Kati nagenda olaba mu ruumu gye nali neebaseemu nga kuzzeeko akatambi olutimbe lunene. Kati ono omwami yali mu kivvuulo bakinene nnyo, abantu bonna bajjudde. Kati ono omusajja bwe alina sayini gye yawanika mu bbanga. Kale kasita yawanika eyo sayini mwavaamu omusota. Alina sayini gye yawanika sigenda ngikola. Mwavaamu omusota gwali munene. Ekyo nakiraba nga ndi Saudi kubanga kye sikugambe
akantu konna kemanyiko Katonda nze nkamanyidde mu nyumba y'omuwarabu e Saudi. Kokka kemanyiko. Kati bwe yawanika eyo sayini mwavaamu omusota ogwakula gwali munene nnyo nga gwewuunyisa kubanga bukyantandika okulaba ebintu ebimu nali sigulabangako obunene bwagwo nga musukkulumu. Gwajja gye nali gwanumbawo gye nali neebase. Jjukira bali eri mu Kivuulo e Uganda, nze ndi Saudi, naye gwavaamu nga gujja guggaziwa ne guntuukako gye nali mu room direct live. Nkugambye nali seebase naye yalinga nja giyita vision kuba nali mpulira nga ntegeera nnyo era nayagala nnyo kivaamu nga sisobola. Bwe nali nkyali awo nga ntidde gwava mu katambi ako akaaliwo ne gujja naggulawo oluggi nenziruka. Ebyo byonna nga mbikola naye ng'era ndi ku buliri sina kye nesobola, nze muli mpulira nga ndi kukola naye ng'ate si kye ndiko. Nadduka nve mu ruumu era nenfuluma wabweru, nali nsula ku top. Naggulawo oluggi olugenda wabweru ku balcony naye omusota ne gunsookayo. Gwali munene, okumanya nti gwali munene nabuuka namuwe nti ne gusigala wansi nembeera mu bbanga. Waliwo force eyampanirira nembeera nga sibeera wansi nenzigulawo oluggi kati nenguggalirayo ekitundu ekimu eky'omutwe kati ekirala ne kisigalayo munda. Naye ekyo kyonna kyabaawo kubanga nti oyo omuyimbi yali ali okuyimba. Kati singa biba birungi kyandibadde kyetaaza ki? Teba birungi. Waliwo n'omulala naye ono nina gye namusanga. Namusanga bulungi nnyo. Yali atuuzizza abaana abangi nnyo abalinga youth nga bangi nga wenkugambye nti waliwo ababeera beegomba okubeera abayimbi oba abamu nga beegomba okubeera ne ssente kale era nga beegomba obulamu bw'abantu abalala. Kati abaana bano baaliwo bayise baana naye mwalimu n'abasajja kale nga wenkugambye youth nga bali n'oyo omuyimbi ng'abatuuzizza ng'abantu awanene nga olaba wano ekisaawe nga wanene alina byabagamba naye nga byonna bye yali abagamba ng'agezaako bayingiza mu kintu kye. Kati ye akola ki? Kintu kye ki? Oyo naye muyimbi nga wenkugambe nti balina bakolera mukama waabwe sitaani simusunyeemu. Yali abayingizaamu mu ki? Era yayogera bingi ng'ali n'abo abaana naye alina kye yabagamba kyasika attention yange nengamba yabagamba mu byonna bye mukola, mu byonna bye mulina okukola mulina okugondera Mukama awo mujja kusobola okubeera bulungi. Naye nga Mukama gwe yali agamba mulala. Era wano wenzijja ekintu ekigamba nti si buli agamba Mukama munange nti agamba Mukama eyakutonda. Waliwo Mukama omulala. Balina Mukama tali omu. Waliwo Mukama omulala nga si ye yakutonda. Ensi nga teri bulungi. Teri bulungi naye osobola ogibeeramu ate ng'oli bulungi. Kale asamike ge mannya gange era nsirima kamera yaliko JS banoonyeeko ajja baba kuyamba ku bintu ebikwatagana n'ebyeddagala atunda habo agendayo ajja kubeera ng'ate akuyambira ddala kubanga waliwo ebintu ebyo tulina okujjanjaba ng'omubiri gwo nga gwo mulwadde so ogenda obugenzi n'osaba nga tose kwejjanjaba tekiba kirungi. So gendayo abeere ng'ate akuwa eddagala. Olinamu ulcers, olinamu pressure, olinamu ebikutawaanya ng'omukyala, kutawaanya ng'omusajja, gendayo
ojja kubeera nga ate ofuna services ennungi. Then Yoshitech yakwatagana ku bintu bya computer ali ku Lubaga Road, ennamba zaabwe zonna ozijja mu bulango bwabwe. Ka Yoshitech kalimu ya Yoshitech, then n'aka JS kye kimu kalimu mwemuli ennamba yonna gy'osinzira okuba nga otulaba ntumirako mwenna. Oba omanyi nti Unique Media ogifollowing era mbw'ojagala nkutumiddeko ddala. So kitegeeza eggulu kutuuka tuba tulina kusaba busabi nakwekuumira mu kigambo. Okusaba osobola osaba naye okutuuka mu ggulu olina okukkiriza nti eggulu gye riri era weeweeyo okuliyingira. So walaba eggulu, mpozi wange nga togenda ebyeggulu tobimanyi. Manyi nti gye riri naye sinabaddirabako. Waliwo ensonga zange ze siyingidde naye nina essuubi ddene nnyo kubanga nkimanyi nze ngenda mu ggulu. Tewali asobola kunnimbawo awo. Nze sinabaddiraba naye ngenda mu ggulu nnyo era naawe nkugamba nti ogenda mu ggulu kisoboka kasita onookyuka n'otandika okubeera siriyasi mu lugendo lwo n'ojjamu hypocrisy ogenda mu ggulu n'obijjamu obunnanfuuso okwebuzaabuza. Okay, lwaki okakasa nti ogenda mu ggulu? Ani yakugamba? Kubanga amanyi nti gye riri era waliwo abaatusookayo ate nabo baali wano ku nsi ffe byetugamba nti tetusobola bizibu nnyo okukola bo nga baabiyitamu ate ne bagendayo. Lwaki nze sigendayo? Nze siringa bo, naawe olinga bo. Tewaliwo kipya wano ku nsi. Buli kyolaba gwabeera omupya naye byo si bipya. Kati vision zino wagambye zijja buzzi. Kisobola okujja nga Mukama alina kyabadde akusomesa oba kyayagala okole. Kubanga nze okuziraba zino zonna yazindaga ng'ayagala nzije nzikugambe. Era mu byonna byonna yamala n'angamba genda obibuulire ensi. Kyova olaba sisobola kukwata kkubo ne nva wano mu Kampala nga sinaba kubuulira ggwe. Nja kugendayo nga ndi bulungi nga sirina kinenyezebwako kubanga ffe otambula nga tomanyi kiseera ky'onooviirawo. Kati ate nze Adera bw'enaafa naawozaayo okingambe nti kyekyannemesa okugamba bye bampa okugamba yabbe kugamba. Ekyo kituufu, Kampala ogibaddemu. Kati biki ebintu ebyo ebitonotono abantu bye bakola nga tebamanyi nti si birungi era binyiiza Katonda era bikujja mu kkubo lya Katonda naye nga babikola unknowingly? Va ku bino abantu bye bakola osimanya obwenzi biki ebyo. I'm very sure teri akola bwenzi nga tamanyi nti kibi. So njagala ebintu bino ebikolebwa unknowingly weebanga gye biri obitumenyeremenyere. Ombuuzizza ekintu ekirungi ennyo kubanga kino njagala kikugamba nti waliwo ekibi ekisingirayo ddala obunene. Abantu ffe kye tubuusa nnyo amaaso era ngo Mr. Sami wayogedde nti ebibi ebinene ffe waliwo ebibi bye bagamba nti bino binene ate nga oba ossa omuntu oba obbye ebyo babirabanga ebinene nnyo. Ntwala bukwata bulungi. Sigambye bunene, ngambye wanze nzikiriza mbu teri kibi kitono na kinene. Naye ngamba bino ebya ng'oli akola ekintu nga tamanyi nti ayonoona. Bye ngamba
lwaki biri bimensionize nti kizibu nnyo oli okugenda okubba n'agamba mutamanyi nti akola kibi. Kizibu nnyo oli okugenda okutta n'atalumanya nti akola kibi aba akimanyi. Kizibu nnyo omuntu okugenda n'ayenda. Kizibu nnyo osanga omuntu nga yeenyumiriza mu bwenzi kubera ne waaba ayenda era ogolaba ayendera mu nkukutu. Katandaba oyo yayinza okuba ndaba ng'alinayo omuntu omulala ebbali naye era amanyi akola kibi. So njagala kumanya bino ebintu bino abamu bye bakola nange nyizo bambikola nazo babikola nga tamanyi naye ng'ate binyiiza Katonda. That is webanga gyebiri. Ekyo nakituuseeko nga kiri nakyogedde nga nze nga njagala kutuukira ku kyennyini kye njagala okugamba. Era muno mwennyini mwe mwagenda ovaamu ensonga lwaki abalokole abasinga bagenda kulekebwawo. Ekibi nga we nkugambye nti ekibi okikola ng'omanyi era disobedience kibi nnyo. Kati Mukama waakuteekerako ekisa ekyokumanya nti kino kibi naye gwe n'osigala okiremeddeko n'otokivaako, ekyo kikutwaza mu geyeena obujeemu. Yes, kubanga osobola okuba nga tokyayenda, tokyabba, tokyakola binene ebisookerwako ebiri ku toopu abantu abasinga be batuukizaako amaaso, naye ng'ate oli mubi okiwulidde. Ng'oli mubi ogenda kukola byonna, ogenda kuweereza Mukama. Era munange nkwegayiridde nzijukizaayo kino nkyogere, okuweereza Mukama naye ng'ate olina bye weezizise kirungi nnyo kubanga ne Mukama ayagala tumuweereze. Naye nga bw'ona oyimirira okuweereza nga naawe mwennyini oyagala okuweereza, ekintu ekyo kya bunkenke nnyo. Yesu bw'oba oweereza obaako ebimu bye weezuulira Mukama akuteekerako ekisa n'obanga ojja obitegeera. Kino n'ojo n'akoze kino sina kikola n'okivaamu. Naye nga waliwo ebintu ebimu by'oweereza nabyo, njagala okubuulira nti nno saddaaka yo ya muzizo. Kubanga okuweereza saddaaka gwe tolowooza nti nno nagenza okujja wano nga nnino nseka nnyo ndi musonyifu nandibadde nsobola okwebaka kuba babaddewo enfuufu empewo bingi nnyo mu kkubo gy'oyitira tomanyi, nandyebase oba ezinene ennaku zonna zimaze muno nandigenzeeko nendaba ku bantu bange mbamiisinga nnyo naye sinna gwe nalabeeko. Naye nagamba nja bbeerawo. Ekitegeeza okuweereza si gwe abeera ayagala naye obeera olina okikola kubanga kikukakatako. Olina okuweereza. Buli omu alina omulimu gwe ogwamuleesa ku nsi era olina ogukola, naye nga newankubadde nga olina ogukola gwe mwennyini sooka weekoleko omulimu. Waŋŋambye walaba rapu kyengeri gy'enaaba waŋŋambye wafuna okwolesebwa. Ebyo byonna we mba mbigasa awamu nsobola okubiyita end times. Budde butuuse. Tetukyalina budde era nze nakugambye obudde bwokka bwe tulina kwe kuba nti tussa. Nze simanyi kigenda bbaawo mu ddakiika eziddako, nyinza obba sikyaliwo kubanga nkimanyi nti tuli mu budde obusemberayo ddala, tetulina kadde. Ebyo mbirabye nnyo naye nga Mukama akomyewo ng'abantu teri n'omu yeetegese, buli omu abeera ku bibye. Kiruma naye nga buli omu abeera ku bibye. Teri batini nnyo ababeera beetegese. Kale singa olabako ku bantu ababeera ready beewuunyisa, kyokka nga essaawa zennyini zituuse. Essaawa zituuse. Obudde bwe buno bwennyini bwe tulimu era nze ndi wano okujjukiza nti bw'oba obadde okyalinayo obudde bw'olowooza nti gye buli, munnange ye ndowooza gijjeemu. Tolina budde era tobuyina nnyo.
obudde bweyina bwebwa katikati tereera ne mukama agenda kusanga nga tewetegese kigenda kubeera surprise ate kibi nnyo. Nze newemba siridde newemba siina kyenina neweesula mu mwala naye nga neetegese kinkola bulungi nnyo. Okay. Abantu bannaaye tulina budde buli kye tukola leka tukikolere mu linnya lya Katonda. Buli kye tukola leka tubeere nga twekumira mu kkubo lye. Kubanga nga Salmi wagamba kye tuyinza okukola kyokka kwe kwefaako nga tukyassa. Kasoba nga tokyassa engeri gy'ogenze tekyuka. Ekisooka ne bakusabira emirundi emeka bweba byaggwa si bwe kiri? Bwe kiri. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Kakati bino bye walootanga oba kombu wafunanga mu kuloota. Kati gwe ofunye okwolesebwa Katonda yakulaga ebintu bino. Waliwo ali eyo nga naye agamba aloota akola ki naye ng'ate ye oba oli awo mulabe yakola ki yamulaga byamulaga. Njawulo otegererawa nti Katonda ayinza oba si yayogera. Oyawula otya message ya Katonda y'omulabe? Ekisookera ddala kensooke njogere nga nze ali okwogera eyo message era nziremu nja kwogera awuliriza kubanga nze ekisookera ddala njagala okugamba nti mu mwoyo tewaliwo kubuzaabuza oba kulimba nga wekibeera bwe watyo wookiraba. Tewaliyo kulimba era tewaliyo kubuzaabuzibwa. Kyonna kyonna ky'olaba ky'obeera olina okulaba. Ky'otolabe maybe obadde tolina kiraba naye buli ky'olaba obeera okakasa nti kyekyo kyekituufu. Kati nze siina bwenyinza okukugamba nti oba kkiriza kye nkugamba naye nze nkakasa bulungi nti eyo waliyo ajja obitegeera. Waliyo nannyini message eno era waliyo abadde agirinze. Kati difference togimpadde? Pozi ogamba eki? Mbadde ngamba nti njawula ntya message eya Katonda n'ey'omulabe. Kubanga bensinza okukyaza wano abamu bagamba nti wotaba nnyo musabi ate nga ogoberera nnyo Katonda omulaba ayinza okukukozesa ng'olowooza okolera Katonda.
ffenna Mukama yatutonda tuli kyekimu era n'omwoyo y'omu. Omwoyo ow'amazima bw'anaawuliriza amazima munda mu ggwe agenda kukakasa nti kino ge mazima. Yes, era ggwe bw'owulira nga tokitegeera mu ngeri yonna yonna gy'onooba okifunyeemu weebuuze mwoyo ki, kubanga nange sisobola beera wano oba nti nno nkukkirizise, naye gwe omwoyo ali mu ggwe ajja sobola okusongera ku kiki ekituufu. Okay. Ati so mpaayo gundi endala at least 2 bubaka obulala at least bwa mirundi 2 bw'olabye bwe baakuwa oba olinayo bwe tuleseeyo. Obubaka bungi mu bungi nonderaamu, naye kino kyengenda okuzzaako kigenda eri nga ggwe obadde nga oyita mu mbeera ng'oluusi wesanga ng'ogamba bikuremye era ng'owulira bizito, naye nze ndi wano okugamba nti bisoboka era Mukama asobola okusoboseza singa oba oli wiringi. Olunaku olumu nina eno yali vision, nali seebase. Waliwo ekifo ekimu mwe nali mwalimu omwami omuzeeyi omukadde nga yeetaaga buyambi. Nze we namulabako bwe nti jjukira nakugambe nti bw'otunula omuntu ne waba talina kyayogedde ng'osobola omumanya ku buli kimukwatako kyonna era osobola okureceivinga message nga tayogedde. Kati nze oyo mwami we namulaba namanya nti yeetaaga buyambi era ali kusaba buyambi kuba yali talina maanyi nga n'okutambula kwokka osooka kumuyambako. Yali emabbali w'ekkubo nga nange ndi eno opposite. Kati nze we namulaba nayanguwa nnyo ne ngendayo omukwate ku mukono musaze ekkubo kuba we yali kwaliko ebidduka nga mulimu ebintu ebingi nga n'ente zonnyini zeeyitinganamu weeziti nga ziringa ezigenda omutomera. Bwe namulaba najja gy'ali nemukwatako nga kumpi ninga amusituddeko amukutte ne ku kibegabega we nti nemuyisaawo. Oyo omwami teri kirala kyonna kyonna kye yali yeetaaga okuggyako okwagala. Ng'omuntu amulaze ku kwagala y'ajja omuyamba era kyova olaba yamalawo awo akabanga nga teri amuyambyeko. Nze we najja ne muggyawo kale nawulira munda yange ng'ekyo kyennyini kye nabadde nina okukola era nawulira nga nze nja sobola omulabirira ekiseera kyonna kye naaba amaze naye kubanga yalabika nga atabadde na muntu yenna amuliko newe ndibadde omuzzukulu. Bwe nali nkyalowooza ku ebyo nga ndi kumutwalako nalabirawo nga ndi mu kifo ekirala mu kkubo lye limu nga waaliwo abangoba sibalaba naye nga balaga baaninako obusungu obungi ennyo, bakulinako obukyayi. Naye ng'ebyo byonna biva ku kyokuba nti nze nayambyeko oli omuzeeyi. Njagala kino kyenjogera kibeko ekifaananyi kyekikusiigira kubanga kyennyonnyodde kyokka. Kati nadduka bwe nawulira abangoba nadduka nga nina okutya, naye wadde nali mu kutya nawulira eddoboozi eryali emabega wange nga lingamba okwagala kwe kusinga byonna. Okwagala kwe kusinga byonna. Mu byonna byonna okwagala kintu kikulu nnyo. Era we yayogera natandika okuwulira amaanyi kuba yagamba ng'alinga agamba jjukira nakugambye aba tayogera naye ng'eddoboozi osobola oddiwulira n'omanya message gy'ali okwogera. Yagamba okwagala kwe kusinga byonna n'okwagala muliraanwawo kale era byonna biringa kye kimu okwagala. Ndabika kino oba osomyeko mu kimu ku byawandiikibwa ekiri mu Luka
Luka chapter 10 verse 27 oba osobola okukwasaganya ne ku kino kye ndi okwogerako naawe. Bwe nawulira eddoboozi eryo lyali ddene, naye nga lyali ddene kuba we nawulira eryo eddoboozi nali wakati w'abantu abangi ennyo nga kalinga akatale, nga buli omu ali ku kikye, nga buli omu nga luvuyo lwennyini, naye ng'era nenkwadde nga nalimu abo abantu bawoogana baleekaana nnyo n'amatu nga ntandise mpulira omutawaana, naye era nga nkyasobola okuwuliza eryo eddoboozi. Era nga ku kino nkugamba bwe newoolubeerawa ojja bw'ona osigala ku mulamwa ojja kuba ng'osobola okyawuliza Katonda ng'ojja sobola omuwuliriza. Sosigala ku mulamwa. Ojja sobola omuwuliriza. Bwe yayogera nensigala nayitamu kuba waliwo natandika okuyita. Jjukira bali bakyangoba naye nze kye namanya eryo eddoboozi lyali linzizaamu amaanyi. Kino kyali kunze naye ebisinga byendabe nga bibeera kiringa ffenna kitugaatira wamu. Nga neeraba ndi nzekka naye nga ninga n'abantu abalala. Kati kyova olaba naawe kikuyamba nnyo. Kati abo abaali bangoba nze kye nategeera yali sitaani. Jjukira yasobola oteekawo embeera yonna ng'ayagala okutiisa ove ku mulamwa. Naye nze nasigalawo era nasigala nga nziruka nga mpita mu bintu ebingi. Lwali luwanvu olugendo wadde nabirabira eddakiika ezitawera nga 10. Lwali luwanvu nga mpita mu binnya ebiwanvu ebizibu, ebiyinja ebinene ebiringa rocks nga ndaba mbibuuka amadaala stairs nga mbibuuka binene nnyo nga woba obitunuulira eri ogamba ngenda yitawo ntya, naye ng'ogenda olaba bw'okkiriza muli munda mu ggwe wadde kinene kitya nga wofuna okukkiriza okiyitamu. Era okukkiriza bw'obeera n'okukkiriza kyakulwanyisa ky'amaanyi nnyo. Osobola okukola ekintu kyonna bw'oba n'okukkiriza. Nasigalawo ne mbiyitamu byonna wadde nalina okutya naye nasobola obiyitamu ku lw'okukkiriza. Era nga ndi kuyita mu bino ebintu nze nalabira ddala nga binene ebintu wano ku nsi ife betulaba ng'ebinene nnyo okuyitamu, nga oba osobodde okuyita mu bino bye nayitamu ng'ate wano ku nsi tewali kiyinza kukulema. Byali binene naye nasobola obiyitamu. Kati kyogamba nze nalina amaanyi, saalina maanyi naye nasobola obiyitamu. Nasigalawo nga ntambula. Bwe namala obiyitamu byonna byaliwo biwanvu sibimazeeyo byonna. Waliwo awantu awamu we natuuka ng'ate wo walungi, nga wali straight, nga waliwo emirembe. Era ebbanga lyonna lye mmaze nga mpita eno emabega mu byempiseemu byendi okunyumiza byali bizito nga binene, naye we namala obiyitamu akabanga kano kokka nga wenjogerera bino namaze oyitawo nga tewaliwo wadde ne sekendi, naye nga wo walungi nnyo kuba nayitawo nga mpulira sikirabangako, emirembe gye mpulira sigirabangako, nga ngenda mbuukabuuka mu muddo ng'akayana akato. Era nasobola okumanya nti osobola oyita mu byonna naye Mukama asobola obikwerabiza byonna. Binene bye tuyitamu tebirina makulu era tebirina kuggyawo, tebirina kutiisa. Nasigala ntambula ng'era ne sitaani tatudde, yasigala ngoba. Nze nalaba bulabi nga mpangudde kubanga nasobodde okuyita mu biri n'okukkiriza ng'era nga mmanyi Mukama asobola. Natuukawo nasangawo abantu already nga bali mu kudduka, balinga abali mu reesi. Era nange bwe nabalaba bwe nti nentegeererawo nti wano buli omu alina okudduka, ofube nnyo okubeera namba emu osobole okuwangula. Totunuulira muntu yenna kuba baaliwo bangi, naye nga nalabanga tolina kutunuulira muntu yenna, bwe sigala ng'odduka lulo. Eno yalinga ndeka kino osomako nga mu Hebrews
chapter 12 noba oviira wano okulusooka ojja sobola okitegeera. Bwe naakikkiriza nti nja kuwangula era ne mpangulirawo, kati bwe nawangula sitaani yajja n'obusungu obusingirako ddala kubanga nawangudde era nnemeddeko kubanga ebyo byonna nakugambye abikola asobole okujja ku mulamwa. Naye nze nasigalawo ng'era wensoose okugamba tegaali maanyi gange, naye kyabaawo nsobole okujja nkuzzeemu amaanyi. Naawe bw'olaba olina by'oyitamu olaba binene naye nga si gwalina obbirwana, Mukama ajja kukusobosesa. Bwe nayitawo nasanga sitaani mu maaso wano yalina obusungu bungi ng'ayagala okunzita bussi. Era wano yali ng'asobola okwekyusa mu bintu ebingi, ng'asobola okujjira mu nsolo, ng'asobola okujja ng'omuntu, ng'era n'omuntu ng'asobola okukyusa ebifaananyi, era ng'olugendo luno lwe lumu. Tewali byonna bye bimu, bisobola okutomera mu ngeri za njawulo naye nga byonna bye bimu. Sitaani abeera omu naye abuzaabuza, abeera sitaani. Naye nze we namulaba twarwanagana, saavaawo nange nafuna amaanyi n'obuvumu ne mbeera nga mulwanyisa. Naye era gwe tolowooza nti nali muwangula buwanguzi kubanga naye yali ampangula nga wankuba wano. Wentambula wali nange nemusanga nemukuba kuba nakugambye yalinga layini nga nziruka ntambulira mu kutya ndi kudduka naye ng'ate nina osigala mu kkubo. Bwe mukuba wano nga nkuba wali mu maaso, bwe musanga mu kifaananyi eky'omusota oba eky'ensolo yonna yonna, nze nga nsobola okutegeera nti era ye sitaani y'omu abula yeekyusiza bwekyusa. Nze nensigalawo ne mulwanyisa. Bw'aba nkubyemu ku lw'okutya n'okubanga okutya kusobola okukukubya ng'asobola okunkubamu, naye era nensigalawo nga sivaawo. Waliwo awasembayo we nalaba yajja ng'amaze obbiyitamu byonna byonna nayagala nkubire ku wasembayo nga nange nkiraba nti wano wawedde kubanga yali ku kageeti nga katini nnyo lyekubo lyokka lye ngenda okuyitamu. Era singa nafuna doubt nengamba sigenda ayitawo nali mpedde. Naye we namulabira eri nagamba nayinamu ekigamba era naawe nkikugamba nga ngamba olaba mpise mu bino byonna byonna ne wano ngenda sobola oyitawo. Era kasitanga buli wenkirowoozaako bwe nti ekyo ekigambo kyenjogedde okuva mu kamwa kange nga wenkirowoozaako bulowooza wali mba nayiseewo dda. Kati era newe nalaba sitaani ng'ayimiridde kageeti yalinga ku mountain waggulu awasembayo, kale nga nawe olabawo olaba tewali kkubo. Naye nagamba olaba mpise mu bino byonna ne wano nja sobola oyitawo. Era kasita nakirowoozaako bwe nti najja buzzi saketi nga njagala muyise bubi. Era naye we yantunuulira yamanya nti nja kuyitawo. Namubuuka bubuusi n'amaanyi, amaanyi gansitula nemubuukira yenna n'akageeti kubanga alina ekintu kye yanteekerako nga kiringa ekiwonvu vali, ng'era mmanyi wano sijja kuyitawo. Newe naaba mpiseewo nja kufa, nja kuggwaayo eri. Ekyo nkyogera nga nkugamba ateekawo ebintu biba kyolaba si bwe kibeera, yakiteekako just ng'alina kyajjawo. Era tolina bikkiriza, bwe sigalawo ku mazima tojja bbirabamu. Naye we nakkiriza nenzikiriza nti newe naaba nguddeyo kuba waliwo ekyawandiikibwa kimu kyanzijira mu bwongo nengamba nenkirowoozaako nti Mukama asobola okuwanirira ebigere byo tebigenda kutuukira ku ttaka oba wansi. We nakirowoozaako nensobola okuyitawo. Ekyalinga ekiwonvu kasita nakkiriza nengamba njayitawo nekitandika okusembera nga tekyabadde na kiwonvu, nekitandika okusembera nempitawo. Naye mu maaso eyo gye nayita ate gye nasanga nga nze muli ndowooza mpangudde. Kankubuulire waaliyo olugendo nga luwanvu ate nga byo ebiriyo bizibu okusinga byonna byonna byempiseemu.
lino eno lye ndi okunyumizaako lyalinga ddaala era nga bw'oyita ku kino ky'osisinkana mu maaso kisingako kubanga olinnye eddaala era gaalinga amaddaala ky'oyitako wokiwangula nga mu maaso waliyo ekisinga ku ky'owangudde kati era naawe bw'obeera mu libeera ddaala ky'owangula ofuna ekisingako obunene kati bwe natuuka eyo mu maaso nasanga kino kyali kinene nnyo nga waliyo emisota eminene nale sigirabangako gwalinga omuti naye nga omuti musota naye nga gwakulanga omuti kati nga kuliko emirala emisota gigwezinzeeko naye ng'obunene bwajjo bwewunyisa nga gya bbulaaka ng'ate gitambula layini yonna yonna nze nalaba nga teggwaayo amaaso gaalaba nga tegaggwaayo naye ng'ejjo gyonna nze agenda ogirwanyisa kyali si kyangu era we nagiraba nenyimusa okukkiriza munange era nga wenkugambye kyekyakulwanyisa kyamaanyi nnyo bw'obeera n'okukkiriza weesiimye nnyo bwe nakirowoozaako nti nja sobola okuyitawo era najja nempitawo bulungi kwegyo emisota egyali gisooka mu maaso naye navaamu mu eyo vision ng'era nkyagendera ddala nkyalwana kati kyenjagala okugamba kiriwo ekiti ogenda sobola okubiraba byonna byonna ebiri kubaawo mu nsi n'ebyo ebyama bya sitaani obukolyo bwa sitaani bwakozesa otulwanyisa ffe atuziyize naye ojja sobola okuyitawo ate terujja kukoma gwe woba osuubirayo nti bijja kukoma kano nkakutemye tebigenda kukoma okugjako nga gwe owangudde n'ovaawo wano ku nsi abawangula ensi be bano abagirekawo ne bagenda mu ggulu naye obanga okyali wano ku nsi ng'era osuubira kubeerawo bulungi nedda ssebo nnyabo tojja ogenda lwana okuggyako ekikuyambako okubeera nti obibeeramu naye ate nga gw'owulira emirembe abalala webibanyigira gw'ojja kubeera nga tobiwulira kasitobeera n'okukkiriza kyokka gye ebiri kale Salome saagala diyitawo gwe Salome sobola okumpita Salome Adera kyonna Salome Salome ngakasa abantu bano omukisa gwo kubaweereddwa era nga ewagambye ng'otandika wamakkati awo nti kino ekigambo si kya buli omu naye okakasa bukakasa nti waliyo abaddaliridde message eno neesingawo era nga ye kati musanyufu kubanga agikoze eki agirabye njagala for today if possible for today tukome wano tujja kwongerako mukama wanaaba atuwadde ekisa kuba byonna byonna tukola mukama kyatusobozesa so ebigambo byebisembe eri abalabi abo byandibadde ki oba osenga nga bansibirireko entanda baako byobaŋŋambira ebibagumya emitima baako byobaŋŋambira bayita mu mbeera ezisoomooza ebigambo byange ebisembayo era sigenda kwawukana ku kino kyembadde nkugamba era kinze njogerako emaleka ebisoomooza gyebiri kituufu tukkiriza naye gweojja sobola obiyitamu naye gwe yimusa okukkirizako olwane nga towangulwa naye towaayo busikaabwo eri sitaani kuba w'obuweerayo ogenda kulekebwawo osigale ng'oli awo otyo kano just for wemubeereyo ku mirimu mufuna obudde obusaba okusaba tekwetaaga budde ate okusaba tekwetaaga obeeko woogenda osobola okusabira mu mutima nga ggwe Bible egamba nti we should pray without ceasing osobola okusaba mu kaseera nsobola okuba nga wano ndi kwogera naye ng'ate ndi kusaba ng'oli tasoose kusooka kundaba nga ndi kusaba
naye nga nzikiriza nti nsabe era Mukama ajja kukola. Kale ekyoka nja kwebaza okubeera nga osobodde okusigala around osobola okuwa message eno nnungi ng'emazima. Nze ng'omuntu nfunyemu ekyokuyiga kimu oba bibiri. Ekisooka neyongedde otegeera nti Sitaani tanyinaako buyinza. Obuyinza Sitaani bwannyinako nze abumuwa, nze alina choice. Then ekyokubiri kyensinza okutegeera nti buli w'ojeemera Katonda oba ogondedde Sitaani. If you're not obedient to God, automatically you're very, very obedient to the devil. Akonda nti simaba mukalowoozeeko nti buli w'ojeemera Katonda Sitaani teyeetaaga kusaba mugondera, automatically oba oli mumugondera kuba ye kyakusaba. So ekyo nakyo nkitegedde. So nkiwa n'abalala balina ebirala bye bafunyeemu. Ng'ekigambo kya Katonda kyo we kijja kibaako gwe kitagetinze. Wabanga si yeggwe toyomba, waliyo omulala ye nga akitegedde. Mpozi n'ekirala ekyokwambala ekyokwebika nakyo nkitegedde. Kyogambye nti omukyala walaga embirize abeeranga obeera ow'emmulamu twegwo. So kale simanyi Mukama wanampa omukisa nenziramu ne tukwatagana tujja kweyongerayo kubanga ndabye nga information olina nnyingi naddala eya visions na biki. Osobola okumpayo essaala? Nsobola ssebo. Essaala asooke naye mbajjukize nti gwe yenna ali eyo ng'oyagala kujja wano ku Unique Media obeeko obubaka bw'otuwa weetuli tukontakitinge, tujja kuba tukuleeta obe obubaka bw'owa. Kuba nze omu akkiriza nti omuntu yenna Katonda asobola omuyisaamu obubaka obuyamba eggwanga lino, obuyamba abantu abali mu nsi eno. Amazima gali nti otunuulira ebikolebwa mu nsi eno lumu okkiriza nti tayimu yeeweddeyo. Byonna bikole naye making sure Katonda waddira buli omu ku abo abatono abalonde abagenda okugenda mu ggulu. So kompa essaala eyo then esaala gyengenda okuwa kyemanyi gwe oyinza obutajagala naye ngenda kuwa essaala nga bumanyi Mukama agamba twagalane era olina okwagala muliraanwo nga gwe weeyagala. Kyova olaba ngenda kusabira essaala yonnyini nga nange gye neeyagaliza. Tusabe. Mukama ntukwebaza bw'erizooba webala bw'embabazi awo ab'okuba tuli hano abwa rukundo yawe. Ninkushaba otatuheera obusinjo mu kibi ab'okuba kuba kutuheera obusinjo mu kibi taata tukafa tutamanyire aza tulekwaho. Webale Mukama ab'okuba byonna n'okunda okubikora kandi biri omu mikono yawe. Kora nk'oku okukunda kwawe kuri ab'okuba itwe turi abaana tiine eki turikumanya. Omu izina lya Mukama Yesu Kristo taata nashaba. Amen. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.